Lekikaze werekedde zibulayo 10 okuweerera essaawa enye ez'akawuzi amasiga. Amasukkulumu ekitundu ekyokusatu kitandise n'Abegwanyiza Entebe y'obwa Ssabalamuzi basabiddwa okuwaayo kusaba kwabwe eri olukiiko olulonda abalamuzi. Nora Matovu ng'ono ye Kamisona wa Uganda Judicial Service Commission asabye bonna Abegwanyiza Entebe eno okubanga bawaayo kusaba kwabwe era nga bino abyogeredde mu lukuŋŋaana lw'abalamuzi olw'omulundi gwa 22. Olindidde wali ku Mestil Hotel nga lwakukulungula enzingo nnya. Nora Matovu owinyi okuva mu kitongole ekironda abalamuzi mu ggwanga kya Judicial Service Commission ategezza abalamuzi bonna Abegwanyiza Entebe ya Ssabalamuzi okuwaayo okusaba kwabwe n'ebikwatako mu butongole eri akakiiko kano. Ono okwogera bino kiddidde okufuna ebibuuzo okuva eri abasoma amateeka Abegwanyiza ekifo kya Ssabalamuzi nga bagamba nti lwaki akakiiko kano tekabatuukirira oba okutuukirira bwe basuubira okubeera n'ebisaanyizo bya Ssabalamuzi olwo ne kamulonda. We used not to apply for positions of judge or justice of the higher bench. What was happening was that the commission on its own would source and then invite the people it had sourced for an interaction. Later on, institutions were asked to recommend Uganda Law Society, Makerere University, and others. Now, in your regime, you have asked for people to apply, including for the position of the Chief Justice. Apply. What I have noticed in the few years I've been in the judiciary is that there are so many people who sit back, they don't want to apply. And yet, many people see them as people who would be competent to serve in certain positions. Nora, wano wasinzidde n'abategeeza ng'abo bonna abaagala Entebe ya Ssabalamuzi bateekeddwa okuwaayo okusaba kwabwe eri akakiiko ka Judicial Service Commission ne kasobola okumusunsula. Current vacant positions that are being advertised, that is to make it as open as possible. Whoever thinks has that qualities, consider putting in your papers. But at the same time, I have done this with, especially the women lawyers, other people who are part of a group, the law society, that let us not just wait for an advert. Let us prepare for these positions. Let's think about what it takes to be a Chief Justice. We have known this since 2016, that there will be a Chief Justice. And we have encouraged people to prepare. What does it take? Talk to the current Chief Justice, the previous Chief Justice, and find out what are the qualities that you need, what are some of the intricacies that are contained in this, holding this position, and how do you prepare yourself to take office if you are interested in that position. Otherwise, if you are just responding to the advert, most probably you need to be measured. Ono era ababuulidde emitendera gy'okussaamu okusaba kwabwe gye balina okugoberera. So the application process, whether it goes through the Law Society, as they recommend you, or the DPP, or the Attorney General's office, you still have to fill in the form, attach all the documents, and respond to that questionnaire, which is a self-assessment questionnaire. Nora era abategezezza nti akakiiko keetaaga abalina ebisaanyizo ebiwera ddala ebitali byakubeera na mpapula z'abuyigirize zokka okutwala ekifo kino. Agamba nti abalamuzi bano mu myaka 3 basobola okukola ku kwemulugunya kw'abantu oba emisango abantu gye baloopa nga beemulugunya ku balamuzi 836. Emisango gino gyekuusa kulya enguzi, okukabasanya abakazi n'emirala, wabula nga abalamuzi abamu babaddeko n'ebibuuzo bye bamubuuza ku misango akakiiko kano gye kanoonyerezaako. Eggwe lino lisakiddwa Anet Nakayebale ku lw'Amasukkulumu.